kakulaga akabonero sigenda kubanga amugwana nze mpano omuntu omukatonda kwezi ku myaka 5 gyoyina Kyagulanyi okutuuza Winnie Byanyima n'atuuza Mugisha muntu mwabatamanyi ku radio yali first former army commander w'eggwanga Uganda is the most respected general yali CDF w'eggwanga kalwanjaga kugula obongo kazeeyigodde mu amagezi nti Mugisha muntu bebamu kubaleeta tokwata bukonso mpuliriza Mugisha muntu bebamu kubatereza ejje ly'eggwanga n'empisa zirimu yalitambuliramu namulebe ku kitebe kya Nuupu njaga kulaga gwe atayina naawe ibi kibyokola naawe njogera atoyijira namulebe ku kitebe kya Nuupu n'okwata omukazi Winnie Byanyima yakulira ekitongole kya UNAIDS United Nations ye executive director n'atambula n'agenda ku Nuupu kikulaga ki nti omuntu yenna alaba bajjo towenyomanga ebintu bisoboka Kyagulanyi yali omuyayi yakwataga akagoma ka Lubendera eyatundanga ensenene gwe balabanga omuyaga mukata mugulu yatambuza bamugisha muntu bawini kiza be Dr. Elias Lukwago bonabe mubadde mutya mu Uganda oyo Winnie Byanyima muhima kiriza ganda bahima bematira abaganda batulabanga embizi naye yagenze ku Nuupu she felt at home Kyagulanyi okutambuza Winnie Byanyima n'agenda ku Nuupu that was an achievement and a great success for life Kyagulanyi ne bwakomawo oyo Winnie Byanyima y'omu ku Museveni mukazi basinga okutya abasirikale babawaanawaana muhozi babawaanawaana akwate ku Winnie Byanyima alabe naye bwe yatuuse wa Kyagulanyi she felt at home yakutte n'omuzindaalo n'agukwasa Kyagulanyi mu bantu abaleeta Uganda ne Museveni amanyi the role of Winnie Byanyima family. You cannot separate Museveni and Winnie Byanyima. Naye okumanya ati Winnie Byanyima nti Kyagulanyi ono omukisa gye muli mwabawakana ne Museveni tajja kuvaako muli bawumba tuutu nti olaba ba Winnie Byanyima mpuliriza Winnie Byanyima bwe yatuuse ku kitebe kya Nuupu n'ayogera ebyama statement ya Winnie Byanyima gye yayogedde yagambye nti taata wa baakuba omukazi ku kkubo njogera nzibiridde ndi moyo singa ate bana baku TV bandali gamba abatonda bakoledde Museveni baakuba omukyala ku kkubo abasirikale ng'agenda kufa taata wange n'abuuza n'atuma muganda wange Bernard yafa tigendo labandi gwe bakubye ku kkubo taba maama wa Museveni kuba Muzeeyi Byanyima yayagalanga nnyo Museveni yamukuzanga mwana we njagala kuinterpretingira message ya Winnie Byanyima nagamba ati ne baleeta omukyala nga ye maama wa Museveni ne tumujjanjaba okumala emyaka 2 kitundu Jerusalem sayina jane yebaza taata n'atwala maama wani kati message yabadde ekulaga nti olaba Museveni atulugunya ffe abaamukuza abaatasa ne maama we gwe nnyinde embikwezi afaanana nga Kapa Museveni akwagaza ki yabadde abalaga nti Museveni tasiima Museveni tajjukira Museveni talina mukwano Museveni talina kibayita ubuntu ubuntu kitegeeza ki obuntu bulamu kyekyabadde behind Winnie Byanyima's message n'agamba olaba ffe abaamukuza ng'ababeeranga ne maama we atubonyaabonya kati gwe masiikini kwezi message yabadde egenda woda ire tugwe masiikini atakkiriza ate enkyukakyuka esobola okujja nti olaba yeerabira ffe aba family because they are one family abamulera nova kwekyo n'agamba olaba Dr. Besigye amanyi president bwe yakula eyamujjanjabanga mu nsiko eyamubeererangawo eyataasa obulamu bwe gwe kibajje ekyasama obwasami ku leediyo ye kyabadde message njagala osomesa abantu zirajja kugula abantu maaso nze simanyi bbanga ngenda mmala ku nsi naye nze nagambye nkolera mwoyo mutukuvu nkolera Katonda tesitekamu kabapano kakati olaba omusajja eyajjanjaba omusajja fregane family yaffe yakuza Museveni n'abaana be yali dokita yamusanga Nairobi ng'afuna $10,000 n'amugamba gamba ne bagenda mu nsiko ne balwana najjanjaba Jenosale emikono gyonna baagikuba ali luzira Winnie Byanyima yabadde akolaga gwe Munnayuganda ampuliriza nti Museveni mubi olaba asiba be yakola nabo olaba yerabira Kategaya yafa avuga Pulimo kiki yafa avuga Pulimo olaba